Twine suubi nti tewali anaawulira. Abawuliriza mwebale mu mitendera gyonna gye mulimu. Njagala kusooka okusaasira abafiiriddwa wano ne wali nsaasira aba disitulikiti y'Ekikube baliraanwa bange bali olwa Peter Alaali. Musajja oyo yatufuddeko nnyo mu accident. Badriver nyongera okubagamba abakozesa ebidduka twegendereze enkozesa y'enguudo. Twegendereze nnyo kubanga kiri eri gye tuli awamu okugema obulwadde oba okugema okufa. Kuba engeri gye yafaamu eyogerwako bingi ate ne bakimuzzaako omugenzi ng'ate takyadda kwewozaako nti yali apaakinze bubi n'ebirala n'ekyatukoze bubi nnyo. Kuba ye omu ku bakulembeze ababadde mu Uganda ku mulembe guno ab'empisa ng'ate afaayo eri abantu be. Kama mulamuze kisatusaasira family ya Major General His Excellency Charlie Gonza ebambi ya fero omwana naye okuziika kuli nakuliko bagamba mu Bunyoro tekubangayo mu Bunyoro Katumba wamala bonna amagye abasinga ata yalitaliwo ng'aweereza obubaka waakiri okuziika chairman LC5 kwaddala mu kitiibwa ate era n'enjagala kibeere tumukoppe yadde yagenze tumukoppe lwaki yaziikiddwa bw'atyo. Ekyo nakyo kikulu kubanga ebyayogeddwa bibadde era bingi. Omusajja omu abaire wangeesa omusajja omulungi abadde n'empisa nagoberera okuziika okwo nga ndaba mwogerako birungi so kitalo nnyo. Ate nsaasire bannamubende Greater Mubende mwenna olw'okufiirwa ow'ekitiibwa ennyo omugenzi kati Augustine Nsiimye Sebutuulo. Abamu tebamumanyi Mubende engeri gye tuzze tugitematemamu ebifi abamu beerabira who are the stakeholders of Greater Mubende. Yaliko chairman wa NRM nga ndi publicist wa NRM mu district ye Mubende yedda n'emityana nga tuli nayo nabeera mukama wange nabeerako omu ku baalwana tuleete high court Mubende era nanoonya baseesa n'agamba mutyo nakibadde mabega jangu wakiri okola obwaseesa woberera mu kooti ng'aseesa ne batuuka okungoba nti ako kavubuka kakyali aseesa abeera musajja mukulu ko Augustine no engeri gyendaba mu kibuuka ebintu bye asengeka annyonnyola afuna experience era ne tukola ffenna teyakomaawo n'abeera yaliko omubaka wa palamenti Emityana ate era mujjukire yaliko minisita wa East Africa era ye yassaawo ennyo abantu okumanya East Africa nga tetukitegeera makulu nnyo naye abantu okugibayigiriza nti bwe tugenda mu regional cooperation ya East Africa tuba tulinga eggwanga limu akatale akawamu era ng'ali ku kigambo fast tracking okutegeeza abantu ba East Africa tubeere bumu tetuligenda kukyerabira. N'abeera lawyer era njogedde nti yali lawyer kuleeta high court twakikolera ku level eyo ate ne tugenda wala n'agenda mu high court court of appeal ne bamukubeera omulamuzi. Emisango gyonna Kasirye gye yampaabira siyinza kumwerabira ng'agamba nze ndaba temulinga tugenda okusalibwa nze nga nategedde ddange ate eno bali mu kujaguza kibuka agenda ng'agamba you just keep quiet kati ate muntu wange nafiiridde era naziise eri enamutamba nabaddeyo n'abeera omulamuzi omukulu ava mu Greater Mubende n'atuuka mu Supreme Court nga Kitumba tukugamba abantu abo tetugenda kubeerabira badde balina contribution nene mu judiciary ate ku lwa Mubende so twamuziise nansasira bannamubende bonna bakolaganye nabo mu mbeera yonna. Kati Augustine Nshime yalwala eki nga Augustine yafuna kansa mu mawugwe naye ate nga simunywa sigala anti kati abantu abatanywa sigala ye kansa amwejjawo kati yafa kansa bwe bagamba twamuziise tusaasira mutabanyi we waliwo omuntu n'obeera ng'oyiyitalwalira ddala Alani Bakazungu towulyangako ng'akolula mwatu mu judiciary yaleseeyo omwana kati omulamuzi wa high court Mbalala Alani Nsiimye
nali emitoma nga bagamba mulindire omulamuzi agenda mubuka bwali omulamuzi ajja kukola public hearing mu kooti y'emitoma ngenda okulaba saluti bazikuba nga bali ku Alan gondaba kunzono siyansiimi Alan nga yeye ebambi era bwe yajja nangwa abalamuzi tebamanyirwa naye balabangwa mukafu atukola akatunyumya olunaku ngenda okola emitoma bulijjo kye ngamba abantu okubeera connected kati n'abanyonnyola ng'ayogera n'agamba ono ye bebamenta bange badde bakola ne dadi era bwe musanze eno nange nsanyuse mwafuna omuntu omulungi owulira omulamuzi okwogerako lujjudde so tusaasira ne Alan ne famire abo okufiirwa okwekika ekyo bwe tubeeva mu bulamu bw'ensi bamu batwerabira ekyamukisa mulungi yezu akyayogerwako olwokuba oba yaddako n'akomawo nga mulamu naye abalala beerabirirwa ddala. Njagala kwebaza ab'emubende mwalonda. Okulonda kwalimu ebirumira n'ebitalumira awamu twayekubagiza awamu ne tuganyulwa awamu ne bagamba mwakatute naye tekawoomye mwakatute mu ngeri sinungi ngeera odomi wange Ndagizimana Stefano takkiriza nti bamuwangula era n'okunyirira kwe agamba nkyawoominga ngenda kufuna ekifo kakati twebaza general ekifaananyi ekyawamu kulonda kwalimu emirembe wakiri kuba obutakkaanya gye buli naye tewabadde bitiisatiisa nnyo kumala mirembe salumanya ne nalumanya kimukwateko njagala kubebazawanemubende afandala disi abantu bo okusinzira ku byaliwo baali basazeewo bajeere naye ebintu awamu ne bigaana nga mulimu ebyo ebirumira bingi naye abantu baali basazeewo okwera kakati mwebale okulonda okwo kuba demokrasi bwatyo ate buli wantu wabeerawo ebirungi n'ebibi naye ensi neetambula. Njagala kusooka kwebaza mpulidde ebigambo buli lwe mpulira nga munjogerako ate nno waliwo olwenzira ebbali ng'abantu bali ku lwabwe tebalabye na kibuuka kino osanga nga bakugeya bulungi okugeya okulungi leka twafiirwa kibuuka ne ŋŋamba ate nafadde twafiirwa kibuuka moti ekisajja ekyo kyalimu amazima. Abaganda bagamba abaganda nti kiyini kibi kijjukirwa malima kakati nti omwini ogw'omubi gwogamba mubi gwewese biki naye lwotuuka okulima ogamba singa nagwo ngulina omukyamu kakati ekyo nkimpa essuubi nti eyo kilasi tetubyogerako bwogezi okukusoma gw'omulala omukulembeze yadde olikwerosi 1 2 3 4 oyagala bakwogereko batya ng'ogenzi oyagala osigale nga lekaleka weewaawo nange waliwo abampandira naye percentage ki empandira netendereza enkola yange akuwandira olulusu yoyo gwe wasuuza ettaka yajanyaze agayiza kakati n'oli musuuza awandala olulusu kakati olwo lwaki eryo tolikubira mu ngalo ngaaliwa nalina ekigambo mazima njagala kwebaza obukatoliki obwankuza njagala kwebaza maama Jerusa Janet Nakayiwa okunkubako kwonna ne taata taata yankubako waya wano yankubira nno butajjuza lyato ly'amazzi ag'okusogola ne mugamba mbadde nina okufumba mbadde maama ali mu tawuni akola kutunoonyeza sente ku kufumba kawalagi mu katogaawo bato bange olwajjanga nga bubadda ku byawe kati omulimu gyonna nga nze nina okugikola ne mugamba taata naŋŋamba tambulira tonzirangamu abazadde bedda ng'oyinza okuddamu onziramu taata wumula mirembe kiboko teyafa bwereere nakula nina empisa naturally
atera benebaza abalala be bazadde onayogedde ku bakulembeze ba ebibiina ebyo ebyasooka aba DP omugenzi Sebugwawo ye MP gwe nasooka okutambula naye Sebastiana Mulemirembe yadde bamutira mu butaba mirembe naye sigenda kumwerabira nga tulambula madudu agamba I want to have a good house like this one ayogera ku yabafaza nga tugirambula aleeta obuleediyo bwa Soro era yampa omukisa biseera ebyo yali akagenda nenkola mbeera bodyguard wa Kadinali Emmanuel Wamala nga z'okulambula Madudu Parish sigenda kukyerabira nga nze bodyguard akuma bishop sikulwanga afune ekizibu nga ali Madudu kuba ebiseera byali bya lutalo nembeera kakati nkula ntunulira ekigambo Mubende omugenzi Sebugwawo oyo Sebugwawo n'atufaako mu kaseera sikanene nnyo twamusaalirwa nnyo naye nga olwo nebaza Baba Kabuusu Wilson yali mukristaayo wa mwawo naye mukulu waffe munabbeere waffe twali tubeera wansi mu katoga awali nyumba ya mugenzi bakyuse eyettaka kakati nga bamugobyeyo ne mundu mu kyalo ekabatende yabimanyi osanga okunsinga kati mbeera ne Baba Kabuusu nsomba emmere nze nina okugenda mu kyalo nsaka emmere gyanaalya yali musawo w'amanya yatiikirira wano mukulu wange kati abeera ngamba bwe tunaatuuka okulonda olina kugenda nange tusikulwanga osobya nja kulaga wawali enkumbi wokola ki oteeka akalulu yankwata ku mukono ntandika okuyiga ebyobufuzi olundi yusiwinga manya wa DP mu katogo biki akati ankwata ku mukono tuyingire tulunde ku community enkadaawa we babadde batadde akatale nga bakyazimba kano angamba tuyingire wano twasangayo ebifaananyi golola wano engolola yali democracy eyo yali red democracy nali sibitegeera engolola netujaguza nga balangiridde Sebastian Sebugwawo ng'awangudde akalulu Sebastian Sebugwawo nenoonyereza kye yafunira akalulu gamba musajja mulungi musajja wampisa era kyova olabula yajja e Madudu namwesibako nnyo ndabe njogera ye ntambula ye mwami Kibuuka kyenjagala okumanya mu budde obwo DP UPC biki kakati mwaba mukulu wo Kabuusu agayi tulonde DP kakati government yali mbuyinza aba DP teyabanoonya kubakwata kubaggalira mu makomera kakati ate obuyinza UPC ejja luvannyuma kubajjukira twali anda Muwanga military commission nenga gwe tebakwata kuwagira DP tebankwata kifuba naye baba wange mu Kabuusu yandagira wawe ensanyo okuwaki okuteeka akalulu wana magala chama jirabide nti yali under military commission nga vice president sagadde kubigenda nnyo kakati njagadde okubajjukiza nti nzize negomba nnyo quality z'obukulembeze ne tubuuza Mubende ani aliginunula tutambula ne Bishop Wamala kati Kadinali tukkirira wansi mu butologo eyo luddawa nga weewuunya ani alinunula Mubende eno nsonyiwe nagyepikira nnyo obuserikale ngenze ekiboga bambise Muzeirubani balinze omulambo gwange simwogerere nkwebaza ayeetika kofini okumala ennaku banoonya we banayita bano n'omulambo gwange simwogerere wasimuna nga balooza bakuttirayo bwe nkomawo natunulira ekyenkola kuba nayingirako oluvannyuma lw'okulonda njagala kwebaza Bukenya Augustine yali establishment office anti agamba kavuka kano kalungi kayingire mu administration police kano kali smart kali jukira nali nvudde mu seminari yo tobayo ngoli mu kyafu kati na bavadanga abantu bakulabamu ngenda tugenze ekiboga ebyali ekiboga nzijukira contribution yange nejjukirwa mu byafaayo by'obuyekera
emundu zajjanga nyingi emmere biki ne babiteeka ku sitowa yaffe ekibuga oba biterekera nga nze nsigadde ndi ncharge nga nze osi prison. Yes. Kakati abayeekera banonye mundu buli lwe bawulira balinanga barekazi baabwe abambega baabwe okubategeeza waliwo bye baleese emmere biki kati ne balumba prison. Barumba naina okuwanika abatawanika olwayoza engoye wawanika ne tubawa ebyokulwanyisa mmere biki ne babitwala eyo contribution yange eri NRM. Kati bolaba mau ne tayebwa ne amongo babinuka babuka owulira otya kakati bwe nakomawo kyensirierabira muzeyi Rubani kumpa siringi 2 Petero Rubani nti omuntu mumukyulire tomuramukizawo tamuhaire kantu agenda okulaba abantu buli ayajjanga okundanga nkomyeyo nakomawo ntya biki sibigenze mu details naye buli ayajjanga okunda